bebabeera bakomanda basembayo. Donald Trump yalina okutowa order esembayo nti kakati America eri mu buzibu erina kwerwanako na nuclear, era ne Putin e Russia yasembayo nti Russia eri mu buzibu tulina okozesa kakati ku nuclear. Y'ensonga lwaki nti Putin watambulira ne Donald Trump watambulira tiwavaawo kasawo ke bayita briefcase, nuclear briefcase. America bakayita nuclear football oba presidential emergency satchel. Nekasinga kumanyika nga nuclear football. Russia bakayita chegeti. Balina olusozi olumu lwe bakabbulamu luli munda mu ggwanga erya Russia. Kati buko bakayita chegeti. Kati briefcase zombi zino mulimu device munda, mulimu device. Devices used to authorize nuclear strikes. Okitegeera? America akayo bakayita nuclear football singa baagala okuba nuclear kano. Kasita Donald Trump anyiga amapeesa gaako eri abaana bakuba nuclear forces za America nga zinasula. Babeera bafunye order tebalinda kirala. Nuclear football y'omu America omusirikale yatambula nayo always carried by a military aid ene yaba America, a military aid near the president. Buli Donald Trump wabeera oba omukulembeze wa America n'abeerawo ene mubeera kumbi waliwo omusirikale akasitula ka briefcase, waliwo omusirikale akasitula. Kati chegeti eya Russia zombi tusuubidde zirabako. Briefcase ya America gye bayita nuclear football n'eya Russia gye bayita chegeti. Kati chegeti nayo eno mbagambye nti ye equivalent carried by an aid near the president, the Russian president. Aid omu ku bayambi b'omukulembeze wa Russia yagenda maaso n'okuba nti agikwata nga bw'olaba wa America. Kakati for nuclear football singa tuba bakola comparison ogeraageranya, eno nuclear football provides the president with the means to authenticate and authorize a nuclear strike during a crisis. Eya America gwe mulimu gwayo muwa means ezokulabika nti akola authorization n'alagira amagye ga America ga nuclear nti mukube, naye kibeerawo mu kaseera ka crisis, akaseera akakazigizigi. Okitegeera? Kati katugambe nti singa gye bagenda mu Alaska Abarussia nga bayita mu kitongole kyabwe kiri kye nabagamba ekikuuma Putin, singa bawamba president wa America ga tukuwambi tukutwala Russia, eyebeera crisis asobola okulagira. Kakati ereno simbo eraga nti nuclear w'eggwanga lya America, nuclear w'eggwanga lya America yenna amuyinako obuyinza ye president. Simbo eraga nti ayina obuyinza ku nuclear wa America yenna. Kakati magambe nti military aid yagenda maaso n'okuba nti omuyambi nga musirikale yakasitula. Ezimu ku branch ez'ettaano ez'amagye g'eggwanga lya America balondayo omuntu omu n'agenda maaso n'okuba nti akasitula. Kakati nga tuzze ku ya Barasha, eya Barasha ekola kye kimu n'ey'Amerika. Omukulembeze wa Russia president yenna abeerawo emuwa olukusa oba emuwa chance to authorize a nuclear strike, emuwa omukisa ogwo okulaba nga naye ata content simulimu ki. Kati kano kachegeti ke tulimu aka Barasha kalimu ki. Putin agenda kujja nako takata abeera nakawo kumpi. Mulimu codes zanyiga, mulimu codes kana ka Russia. Ekirala mulimu list of secure bankers eziri secure nga tebasobola kuzikuba kaziraga. Era mulimu instructions for using the emergency broadcast system, okozesa otya emergency broadcast system eyo eya Russia ogezako okutegeeza eggwanga ku kiba kigenda maaso. Ezo nazo mweziri instructions mu kantu kano. Era mulimu launch orders for the Central Military Command. Abaduumizi
ba nuclear forces za Russia nabo basobola okuba nti bafuna commands okuva ku Chegeti eno singa omukulu wanyiga nti kakati njagala abali mu kitundu kitibwa Siberia mute nuclear lyawo alina wanyiga be Siberia ne bakifuna ne bata singa aba yagala nuclear ali mu Kurusik nti kakati abali awo namwe mutali awo nga bata okitegeera bafuna orders launch orders for the Central Military Commands bazifuna nga akozesa Chegeti wonna wabeera ali yekasa akwata ku pesa kakati era nayo simbo eraga nti omukulembeze wa Russia ayina obuyinza obwenkomeredde ku nuclear w'eggwanga lya Russia yasalawo bamukube oba tebamukuba ekirala asitula akantu kano naye abeera musirikale atambula kumpi ne abakuuma Putin yetakuuma Putin wabula yabeera nakana akantu singa omukulembeze akeetaaga kabeera weekali akakuuma abeera musirikale wabula ava mujje eri empingu Navy forces ez'eggwanga lya Russia gyava yabeera nako kakati ekirala kituyinza okuba nti tutegeera America akantu kayo kano tekanyigangako tekibangawo nti America neeka-activatinga ng'egenda kunyiga okwa-activatinga kitegeeza nti mukiringa bw'onaakwata essimu yo ng'ebadde off kati n'ogiteekako that is activation kyonna ky'ogenda okukola n'okikozesa ng'omaze giteekako bw'ogiteekako kanooga nti kankubire gundi kakati mu byafaayo by'ensi oba ebyafaayo bya nuclear football zino zombi oba nuclear briefcase zombi briefcase era bagiyita nuclear football eno bagiyita Chegeti eya America mu byafaayo tebagiteekangako tebeerangako activated mu byafaayo bya America tebagiteekangako eya Russia mu mwaka 1995 bagiteekako era baali bagenda okuba omuntu nuclear mu 95 waliwo ko false alarm mu 95 waliwo ennyonyi in fact yali rocket eggwanga lya Norway tereri walanyo na Russia baali balina rocket gye balonkinga kati ebyuma bya Russia ne biraba nga byalinga ebirabye nuclear byo tebyasooka na kutegeera nti eno rocket ebyuma bya Russia byalaba bubi mu 95 ne birowooza nti waliwo ensi eyali bakuba nuclear nabo ne balonkinga akantu ako ne bakateekako era president yaliwo mu biseera ebyo katona akuba ensi nuclear baali bagenda kuta akantu bakateekako ne kaaka just ukateekako obutwesi ne kaaka mbagambye ndi nga bw'onaateekako essimu yo n'ogamba kati njagala kukuba oba njagala kusindika message njagala genda ku WhatsApp n'akaabano bakateekako ka Chegeti ne kaaka president katono nnyo yali agenda kulagira kyokka nga yali false alarm ebyuma byalaba bubi eno yali rocket y'abasajja ab'e Norway in fact yali erondula bwengula gye baali basindisi abarasha ne balowooza nti baali under attack ne bakateekako kati eya America yo tebagiteekangako kasookedde nga bagifuna eyo tebagiteekanga kuteberangako activated kakati transparency eri etya bw'otunuulira aka Russia engeri ekiri nti babbo baagala nnyo kuba akaabwe kaliko buttons zirabika buttons ezironkinga ataaka zirabika era ne keypad gy'okwatako okuyingizaamu koodi keypad oziraba babeera bakagudde okalaba kati aka-America tebakalaba aka-America tosobola kulaba yadde keypad tosobola yadde okulaba buttons aka-America akaabo bakakweka nnyo kati ak'Abarasha kitegeeza nti ey'Abarasha eri kumpi nnyo n'okulonkingibwa okusinga ey'Amerika era Abarasha emabegako balaga contents mbagambye nti mwe muli buttons ne codes naye ey'Amerika tebagiraga ey'Amerika bagikuuma nnyo kulaba nti abantu bamunya bigifaako ey'Abarasha ne codes ezimu baziraga kakati zezo zombi mbagambye nti abakulembeze bano bombi buli omu asuubiddwa agenda kubeera nayo Russia versus America nga bwe nabagambye nti ono agenda kugiramu Air Force One weyiye gye bayita Ilyushin okuva e Russia n'oli agenda kugiramu Air Force One eyiye okuva mu America bagenda mu Alaska oli agenda kuleeta the beast eyabagiyita the beast emmotoka emutambuza Donald Trump agenda kujja nayo mu Alaska Abarasha nabo mu kweraga bagenda kujja n'eyaabwe eri limousine gye bayita Aurus Senati ekitongole ekikuuma abakulembeze kya America kye bayita Security Service bagenda kujja nakyo kigenda kubeerawo nnyo mu meeting eno n'Abarasha bagenda kujja n'ekyabwe kye bayita Federal Protective Service FPS okuuma owaabwe kakati nga bwe mbagambye nti era ne nuclear briefcase omurasha
agenda kuba yeetala n'akake ke bayita chegeti abasajja bayitibwa Abamerika nabo bakira nga beetala n'akaabwe ke bayita the nuclear football. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and your world. Behind every